Tandikidde ate ku ttaka ettukuvu e Canaanland wakati mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 Omusumba Bujjingo bw'atyo akubiriza abakkiriza bulijjo okwesiganga Katonda kubanga yamala byonna. Ono n'akubiriza abakkiriza obutaggwanga mu ssuubi babeerenga n'essuubi kubanga Katonda ayagala nnyo omuntu alina essuubi. Mu bubaka bw'Omusumba Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International mu kusaba okwa buli Sunday ku ttaka ettukuvu ery'e Kanaani yakubiriza abakkiriza obuteenyooma kuba Katonda yayinza byonna. Isaaya na 3:2 bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro si ku mabbali g'omuliro toosiriirenga. Ngambira nemba ndinze gwolaba nandibadde nasiriira dda nennina Katonda. Kingambira abantu 3 oba 4 kyogere ng'okikakasa. Ennaku y'ensi eno teriiko muwala muto, ennaku y'ensi eno teriiko mulenzi muto, ennaku y'ensi eno teriiko mukazi muto, ennaku y'ensi eno teriiko nti mukazi mukulu, teriiko nti muvubuka muto, teriiko nti musajja mukadde. Bassebo ne bannyabo singa tabadde Mukama wandibadde wasiriira. Omusumba Bujjingo agambye nti abantu bangi banyoomebwa mu kika kyabwe ab'eŋŋanda n'emikwano naye abaalina Katonda buli kimu akyaŋŋanga. Waliwo n'abakunyumyako ne baga nti ayita mu muliro. Ayita mu muliro. Awo waali wazibu. Tonyiigiranga batali naawe mu muliro. Bayibuli tegamba nti balibeera naawe mu muliro. Katonda agamba yalibeera naawe mu muliro. Zikubira waggulu obanga amagezi gaze. Nkwegaridde mu kisiibo kino sonyiwa abatayimiridde naawe. Basonyiwe kubanga tebali mu byawandiikibwa era nga bwe nabagamba nakati mbaddiramu tewaliwo gwe baawa mandeeti akwagale. Weeyagale ne Katonda waakwagala ekyo kimala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ku mulamwa ogw'ekisiibo ogugamba nti Katonda akugulirewo enzigi, Munnabudde Bujjingo ategeezezza abakkiriza nti Katonda bw'akuteeka awantu akussaako n'entiisa n'azzaamu essuubi biriweddemu. Era njagala kwogera mu saaviisi eno nti teweenyooma, tokyali gwe. Write that statement. Don't despise yourself. You are no longer you. The you they knew is no longer the one that you are. There is somebody else in your life. His name is Christ. Ogenda kukola ebintu ng'abaasoma tebabisobola. Ogenda kukola ebintu nga balina connections tebabisobola. Ogenda kukola ebintu naawe weewuunya okitunulire ogambe aweebwe ekitiibwa Mukama. Abasabye obutakoma kuba nakwolesebwa kunene olw'ebigambo by'abantu abaliwo okubamalamu amaanyi naye balwane kutuukiriza kwolesebwa kwabwe. Omusumba Bujjingo akubiriza abakkiriza okubeera n'essuubi mu bulamu n'obutakkiriza kutambulira ku birowoozo bya nsi. Nyina amawulire amalungi akwagaliza ennaku egenda mu kisenge kye. Ngambye nyina amawulire amalungi mu linnya erya Yesu akwagaliza ennaku egenda mu kisenge kye. Si gw'ogenda ogitwalayo naye Katonda alaba bye bakwagaliza n'abuuza naye nga lwaki, naye nga ddala lwaki, naye nga lwaki baagaliza omwana wange ekintu ekyo kigende mu nnyumba yaabwe. Bagenda kwekanga nga buli kye bakwagaliza kigenze mu ddiiro lyabwe, kigenze mu mirimu gyabwe, kigenze mu nnyumba yaabwe, kigenda kubeera mu bulamu bwabwe. Abakwagaliza entaana be bagenda ogiyingira. Akuutidde abazadde ababonyaabonya abaana baabwe olw'ebyo ebyavudde mu bibuuzo eby'akamalirizo ssaako n'amasomero agasindiikiriza bo be bayise abayizi abatakoze bulungi nti ekyo kikyamu. Njagala okwogera n'abazadde abalina abaana abagudde ensi yatuteerawo standard.
ensi yatuterawo standard ate standard egenda ekaawa kati olwaleero obubonero omuzadde bw'ataafuna bw'abanja omwana afuna obubonero 7 n'omutunuulira n'ogamba kati mukole ntya essomero ly'oyagala lyasalidde ku 5 n'abakulira amasomero ago tebaafuna 5 bamazeemu abaana bafe amaanyi omwana afuna 9 n'asiba mu maziga amaaso ne gazimba akaaba yafuna 9 n'essomero ne litakwatibwa nsonyi babadde mu selection nga bagamba twakomye ku 5 abalala twabatunze mubatunda nga baani. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti abaana bonna beetaaga okuyisibwa ekyenkanyi. Abantu ensi berowooza nti basiru bagezi nnyo balina ddala bye basobola okukola naye balina kubanga bakutte Mukama. Pawulo kyagambye naye mutunuulire okuyitibwa kwaffe abooluganda nga Katonda yalonda ebisirusiru ebyensi ensi esengejja ne gandi abagezi badde eno bano abalala basiru badde eri. Eyo stigmatization mbi nnyo. Abaana batandise okulwala pressure nga baana bato, abaana babakebera nga balwadde sukaali nga baana bato. N'obuze kiki ekyankalanyiza sisitimu y'omwana kubanga mufefe nate muli atalina pressure, mufefe nate muli atalina sukaali, wabula bifuuka bulwadde olw'ebyo ebikutomera. Kati omwana we 11 ye balina muzaalukuka buzaalukusi 11 omuzadde agamba genda weenonyeza essomero. Mwagalenga nnyo amasomero gano agatwala aba 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 amasomero ago mugagale nnyo bassebo ne bannyabo ge gasomeseza ddala bano balonda basomesa bannaabwe. Okusaba kuno kubaddemu n'okusumululwa okuyita mu ssaala ey'amaanyi nga leero ziweze ennaku 7 mu kisiibo eky'ennaku 14 nga bino bibadde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani. Laba ekisa ky'oyo ali waggulu. Byatumwebaza Godfrey, Sorot TV, Omunyo.